Akakiiko ka Paalamenti akavunaanyizibwa ku ttaka amayumba n'okuteekerateekera ebibuga nga kakulembeddwamu ssentebe waako Edison Lugumayo essaawa zigenza okuwera nnyo ez'okumakya nga bataka ku ofiisi y'eby'ettaka e Mukono nga baaniriziddwa Doreen Tumushabe akulira eby'ettaka mu disitulikiti eno. Ono abategeezezza nti buli kimu mu disitulikiti eno kitambula bulungi wabula ababaka bano babadde baatemezeddwako nti waliwo fayiro z'ebyapa ezibadde zikukuliddwa okuggyibwa mu ofiisi olunaku olw'eggulo. You have a log for them, the ones that are so you keep them in the district. Kino kiwalirizza ssentebe w'akakiiko kano okukunya abakozi kyokka abakozi ne bakalambira nti tewali kye bamanyi ku nsonga eno. Ssentebe w'akakiiko kano ne banne baabadde nabo balambudde ofiisi zonna era oluvannyuma lw'okulambula kuno bazudde nga waliwo ebyapa ebibadde byaterekebwa mu budduuka obuliraanye ofiisi eno nga n'ebirala bisangiddwa mu mmotoka ey'omu ku bakozi. Leave everything there. Leave everything there. Just carry and we go the other side. Take the photograph. Inside there, what is in the bag? So what is that? Okay, you carry and we go. No, take them the way they are. Wano abakozi n'abakuumi mu kifo kino bagezezzaako okwewozaako kyokka nga tebikyayamba bwe batyo ne bakwatibwa era ne baweebwa poliisi. Yakulira ekifo kino Kimukono Zone Land Office Doreen Tumushabe yeeganye okubaako ne kyamanyi ku lukwe luno kyokka akakiiko ne kamusaba okukola alipoota enzijuvu ku nsonga eno. It is there, who opened the office? This one is here. So now when they delegated their role, for me, as we leave the close, as we come in, so we find them here. So their own arrangement maybe something not known to us. Ssentebe Lugumayo ategeezezza nti bakizudde nti n'ettaka ly'Ekibira lyakuwaako ekyapa era ng'ensonga eno baakwongera okuginoonyerezaako. Twakizudde nti waliwo eyasooka n'akuyetinga title nene plot 4 nene eyo gye basobola okusavuvaidinga ne bajjamu over 39 titles mabira kusikira. Ebyo nibyo tugenda binoonyereza. Alagidde poliisi okukola okunoonyereza ku fayiro ezibadde zikwekeddwa n'ekigendererwa ekiri emabega waabo abakulembeddemu olukwe luno. Ate ziri mu butuufu tebazifulumiza ofiisi mu butuufu kubanga waliwo process ena okugonderwa okufulumya record ya gavumenti okufulumya ofiisi ena okubanga fayiro efunye authorization. Lwaki twakizudde nti boxes and boxes of files basobodde okubanga basifulumya ofiisi era nekuba poliisi nebayamba nezirikavaringa. Omubaka wa disitulikiti y'e Masaka alaze obutali bumativu olw'omutindo gw'abakozi mu ofiisi eno. Kasooke kalondole abakozi ba Lands Office bonna ddala balina obukugu okubanga bavunaanyizibwa ku Lands Office mu regions ez'enjawulo. Ekyo we tunaakimala gyonna gy'olaba emivuyo egiri ku Lands Office gijja kukoma. Bino okubaawo ng'abantu bangi beebuuza engeri ebiwandiiko by'ettaka gye bikwatibwamu mu ggwanga nga n'abantu bangi beemulugunya ku fayiro zaabwe engeri gye zibulamu mu disitulikiti ez'enjawulo naddala eno ey'e Mukono. Obadde obitwala wa ssebo?